abakulu b'omwakyoli baatusuubiza nti bajja kukola emikolo egijja tulaga kiki ekyagenda mu maaso naye emikolo egyo bwe kitaabeerewo nebeera state funeral ng'eri managed by the state ng'omanya nti ensonga tekukoleza eki tegenze mu maaso naye ng'ate abakulu bajja bwe bataaveeyo kwogera okugamba nti batuganye okukola emikolo ng'omanya nti waliwo anti kugambye nti bwewetegereza nnyo theme erabika nti there's a cover up. Now what is it that they are covering up? Okwemulugunya okuliwo kwa ngeri muntu gye yafaamu ne state yavuddeyo neegamba nti omuntu anatandika okuteebereza engeri gye yafaamu bajja mukwata. Kakati lwaki kyetaagisa okutiisatiisa abantu abafiiriddwa omuntu waabwe abemulugunya nti wayinza okubeerawo foul play ate okutiisatiisa abantu? Tuli mu ggwanga bono nalaba ne banda yafa. Ne banda bwe yafa ne bagamba nti bakole postmortem ne bakkiriza. Then bamala okukola postmortem ne bagamba nti omanyi twagala tutwale sample zino bazitesting. Naffe abafamire oba abapalamenti be baali bagambye nabo batwale wabeerewo independent investigation. Omusawo yali agenda okutwala samples ezo sijjukira na kizibu kyeyafuna naye teyatuuka Ntebe ku kisaawe. Minister a member of parliament yali spearheadinze that independent inquiry abantu basobole okumanya kiki ekyavaayo bamufuula minister. Eddoboozi ne bakola ki? Ne bamusoko nati nga batakyayogera. Waliwo ebintu ebitategeereka n'engeri gye yagendamu by the way. Because reports ze bakuwa nti yafudde kino nakiri tebikwatagana. Mbu yafudde multiple organ failure. Omanyi enda abasawo bagamba nti omuntu yafudde ekindi yafudde mutima naye omutima okulekera okuba tekitegeeza okufa. So ekintu ekisembayo wa mutima kukola ki? That is an organ. Failure y'omutima okuba tubayita okufa. Ate guyinza okugamba nti omuntu yafudde mutima kuba nti gwasirise. No, your final results is not the cause. Lwaki omutima gwasirise ye question. So oli bwakugamba nti yafudde multiple organ failure. Olina okwebuuza kiki ekyalese organs ezo to fail. Kuli yatugambye cancer. Tewakiwulidde. Yes. Kale. Wa program ekomaawo. Naye nze simanyi. Banga cancer alina engeri gy'attamu cells. Wakanya alipoota y'abasawo oba? Siri mumativu. Siri mumativu. Obutali bumativu bwo bubeesingirawo. Bubeesinga to the fact nti be balina monopoly yaki. Nnyinda nze ndabe nti oba wanaabeerawo first of all tebanatubulira postmortem report. Nali nakugamba nti omusawo Omuganda yekka oba Omukyoli yasooka okubulira nti omuntu yafudde kino nga takoze eki tasaze mulambo. Dr. Jane Ruth Acheng kyaddaatu atayadde postmortem report. Simanyi yayogedde bwogezi nze nawulidde bwogezi ayogera nti yafudde kino yabadde nabino biki naye sinawulira nga atuwa nti eno ye postmortem. Yagambye nti alinda final report ndowooza afande byagenda okwogerako leero. Ni yandibadde atubwa postmortem report. Bino byonna birekawa questions ezibadde ziraisingibwa nga n'abamu batutegeeza okusinza ku Fred nange yatutegeeza oluvannyuma lw'okuzika wajja tutandika okuyita abantu abadde beemulugunya. Simanyi oba naawe onaayitibwa kwabo. Nze neemulugunya
naye mulugunya engeri gye bakoze eki gye bakuttemu ekintu oli lwedde okugenda owobwo nogenda okukola ki nakugenda ku CID bakubulizeko nti lwaki toli mu mativu ne boonontwala ku CID nze nali ntuuseeyo naye ne bwe natuukayo bambuuza nti kino wakyogera nti ye ate kino nti ye nti kati kole statement ninga naye nakiri kiteekemu ye problemu yaabwe nti amazima gali selective ngati mu selectiveness means nti ekintu kibaba predicting nga tekiba kyamazima omuntu akugaye nti yemulugunya siri satisfied engeri gimuhandula nze ekintu ngoddeawo otisa kisanze era ne bunaavaayo era nja bagamba sirina kyentidde observation endala gye twategerekera gye twalabye omuntu Jacob Oulanyah omubiri gwe gukomezebwa olunaku olwokutaano emisana ttuku naye kyategeerekeka nti n'ababaka ba paalamenti abaali balina okugendayo balondebwa mbulondebwa selection nga minisita Mireba Balanda ye yabalonda. What does that annotate? Yanti era that is the issue nti ekintu they call that stage management, right? Which means n'amaziga ge bakaaba gayinza okuba nga gali manufactured. The people want to mourn fe abakedde okugamba nti tekaka amasuuti gaffe tugende mu kuziika ng'ate twetaaga kaadi okugendayo eyandibadde public kati bandibadde bagamba nti fe abantu aba bulijjo nga ffe tubalekeddewo katenti kammwekeeko naffe netugenda netukolaki naye bakirekedde bo bwe bahandipiikinze. It's all smacks of some sort of cover-up. It does, you see, one, the fact nti bavuddeyo bakyogera mu kufa kwa Deputy IGP Lokech. That was the first. Naye actually Paramount Chief yabadde alistinga amannya g'abantu waliwo yali Deputy Minister wa Health naye baamuwa Kaduchu yerinnya ne wabaawo omuntu omulala oba yali akola mu Prime Minister's Office oba yali under secretary oba ki naye yafuna obuzibu bwe bumu kati ne wabaawo Lokech kakati Jacob Lokori Oulanyah then ndoza n'abalala kati beebuuza nti lwaki embeera eno egwa. First of all, waliwo attempt oku downplaying issue eyo. Statement eyo eri very serious okuba nti evudde mu nankani mu bakulembeze because kitaawe wa Oulanyah yakoze statement eyo n'agamba nti mutabani we yamugamba sigamba nti ali suspicious yagambye mutabani we yamugamba nti bamuwa obutwa ekyo kyolina kitunulira bwotyo yakoze statement. Paramount Chief yandibadde nga kabaka wano mu Buganda n'avaayo kati manya nti Buganda bubaka bukoze eki buba bwogedde. Nalabye Gilbert Oulanyah MP naye n'avaayo n'ayogera kati ne body language endala okuba nti Acholi Parliamentary Group etudde n'egamba nti ffe nga Acholi Parliamentary Group tusemba Hilary Onyek ava mu kitundu kyaffe okudda mu kitundu kyani. So waliwo accusation eri very serious and mu nsi ebaddemu drones n'abantu okubula ne bakakwenza okubatulugunya ne magalo n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Obutwa tebukanga nnyo ate suspicion y'obutwa tetandise leero. Wano bamayombo baafa n'abantu ne babeera suspicious abalala nabo abantu ate amannya nze bw'oyogera mu nankani mu bantu abava mu Acholi sub-region amannya tegakoma kwako. Olaba bagattamu ne Walter Wechora eyali nankani akulira district mbu naye yafa Obutwa
ne bagattamu ayume ayinza okuba yali anyway yali mu northern region naye naye ne mentioning Francis kati otandika okutunuulira ekintu nti waliwo undercurrent namala ejjakabalanya nabadde njogera n'abantu awo ku masaŋŋanzira awo nga tunyumyamu oli naakola comment naga nti bebantu bali tebakozesa sente ezo zonna tulina nakani nti oyo alabika nti okuva ku ntandikwa alina amufuuyira emminti ayagala omulimu ogwo naye ninga nti badde tekitwala sente ze era gye nabadde akati Oulanyah lwe nasooka omusisinkana lwe nagenda lwe bakuba aba students ba Thomas Kema the 3 Toms Amasasi ku Makerere University ngendayo Norbert Mao yali guild president yali amuvuganya yali Nobo Mayombo byonna nabisanga bwe nagenda nali ngenda kwolwo baali baŋŋambye nti ngenda ensomesa ekyankwanzi mu political school olwo mu gavumenti walina kifo kyonna by then nali deputy kati nebingenda okusomesa sibimanyi kati nankani mba ndi office bwenti ntegeka eri emmotoka okukola ki okugenda ekyankwazi amawulire negajja nti bakubye ba students neŋŋenda ku campus era nze nasooka okukola ki okutandika okubuuliriza eyo nayo story endala ne mu bantu abamu abakubwa amasasi mulimu Jacob Oulanyah n'ekifaananyi nkyakirina butukudde ebifaananyi byange temulowooza nti byali bya gavumenti bwe nagenda ku campus Makerere saagenda na kamera kati waliwo omuvubuka yali awo ng'alina kamera nemugamba nti jangu nokolera kasente okuba ebifaananyi nakuba ati genda mochare nakuba mbitereka eyo ebweru omanyi ebintu byange records ezimu olina gyozitereka ozijja mu Uganda nezibuuka n'amawanga kati eyo gye mumanyi haufa naye speaker wa parliament abadde deputy speaker eyo ensi bweyito weekola ki naye abantu kyebaagala nga baddamu ne balonda ne bawaayo akalulu ne kabbibwa naye ne tugenda mu maaso abantu the amount of money bwe bakubalira nadde ensoma figures mu mwaka ogumu wayinza okubeerawo expenditure eringa 500 billion shillings mu kujjanjaba abo betulabako ku state money that money can build a hospital obuwumbi 5 building a hospital naye bwe twatuuka okuzimba eddwaliro commitment yaffe to health weyalabikira in depth nti eddwaliro baliyita batya eryerubowa specialized like sort of ndooza lyali lya mitima oba okusingira ddala kati ebyo tebiri important ebyo bibeera flowery ne bisoundinga bulungi nnyo nti waliwo ekintu ekirungi ekigenda mu maaso n'ogula ne idea byo birangambye nti not the input is the output kuba twewola ndooza musiga nsimbi okuba tutegeeza twamwewolera more than $1 trillion kati investor bwe yajja because investors bajja ne finance bajja ne expertise na finance ono simanyi kyeyaleeta ku byombi because history mu bintu ebyo sigiraba then when it came to finance omuntu ali successful at that level abeera ne capacity to raise finance that too is an acid test naye ffe twa raising a finance 100% then bwe tutuuka okwebuuza nga tulaba ebintu tebitambula
because yemu ku investments unfortunately mukama waffe agenda neyeyingiza mu bintu neyefuula nti abimanyi nnyo n'abiwandulako edduso era byebino ebyagowa omu Ethiopia gavumenti yateekamu sente tuziraba bwe buno obumeso obwa covid abantu balaba esente zigenzeemu esente zezikola ki tezirabika ne mu keesi eno kati that is an ongoing problem nti the state commitment ya state ku health yali summarized mu the fact nti ffe tuteeka esente mu investor nga tetumaze kumuevaluatinga bulungi esente nezibulawo netugaa nti sente zibuzeewo mukulu yatutegeeza nti covid-19 n'enkuba bye bikyamulemesezza by the way okuwa ku information tukyali ku musingi tukyali ku ground wansi myaka 22 tatandika 2019 ojjukira ababaka bwe bagendayo okulaba progress ne babagoba ne babafuutula babakuba n'ekibooko ababaka abakati babuuza nti sente zaalazeewo tugende tulabe accountability ne oversight wetwogera tukyali wansi ddala nnyo njagala weetegereze agamba nkuba na covid nva ku ebyo ebigambo bye kati njagala weetegereze signal because ebigambo biri meant to divert you from A and you look at B ninjagala otunuulire signal nti ogenza okubuuliriza sente zagenda tumanyi nti eyabba sente yaani ye investor yagenda nazo naye abakubye bo bavuddewa abakubye ekibooko bw'obanga oli investigator nga nze bagamba nti you follow the signals kati bw'oba oyagala kumanya sente buzaabulira tandikira ku abo abakuba kibooko interest yabo okukuba kibooko bagijjawa n'amaanyi ago gonna okuba bamemba ba parliament awo olyoka otegeera ani yabba sente tuleme kuvunaana muntu lwa bwereere nga teyalya sente ndoza muntegeera bulungi awo kati awo mba ensonga mu kubuuliriza mba sigifundikidde eyo nga mugitereka ekiseera bwe kirituuka nga mubijjayo kati tubuulirize ne sente zaalagawa ate ezaagowa zaalagawa ate obumese bwa covid n'ebirala ebintu bingi omulembe gwe tulimu nga creating a scheme nakyogerako ndowooza olulala nti luweero ab'eluweero babanja nti ye nga bateekawo nga bagenda nga balocatinga amabaati nga muvaga verifying bagagabalina wano wa ku Mengo Social Center